So ekintu kya Sseggirinya kino baani abakiri emabega? Ekintu kya Sseggirinya kino Mwami Kahindo Tafiire yakiri emabega. Eimu yaabwe baali baagala kusooka kukwata Sseewungu. Mwami Sseewungu wonna wonna wooli naawe baagala kukukwata. Bwe banaamalaawo muganda wange Francis ow'Ebukoto South naawe bakwetaaga. So Sseggirinya ku guno omusango omupya gwe baguddewo balina abantu already be baateekawo be bagenda obbagamba nti be babawanga ssente. Naye nga mwerabidde kyova olaba yeeyo gundi gye ntaddeko wansi nti Museveni asasula abantu okwogera n'oku actinga ebyobusiru. Temwewuunya nnyo okulaba nga this time mulaba abantu bemubadde musuubira nti bantu baasoma nga bajjaaji abamu mwalabye Opiyo yavuddeyo wano n'atwitinga nga bw'adifendinga Museveni. Nene bona akola otya? Mwalabye Judge Winyiddolo. Judge Winyiddolo n'avaayo n'agamba Museveni alina right okukola kyonna kyonna kyali supposed okukola. So ekintu ky'Abasseggirinya kino mugereme kitwala very lightly. Ate especially president wange nkimanyi okihandolinga with the very kubanga target yaabwe bana abasajja baagala ggwe. Bakimanyi nti singa bakukwatako Sseggirinya abadde akola nnyo foreign transaction. Abadde afuna nnyo ssente abantu abadde bamuweereza ssente. Wano Sseggirinya najja ne mugamba nti wegendereza abantu aba bawaayo ssente. Era nammwe Abannayuganda bakola live ne muteekako ssente nti muweeyo mwegendereze nga abantu ababawa ssente. Waliwo abantu Museveni be yateeka mu diaspora wano. Waliwo abantu abali mu diaspora wano. Wano e Bungereza tutandise okubalaba, mu America gye bali, e Dubai gye bali, e South Africa gye bali, nga bakolera regime. Nga bwe balabanga wano nga tukoze live ne tupiningako ennamba. Nga bajja kuweereza ssente ezo. Bwe banaamala obbaweereza ssente ezo bagambe nti twaziwaayo nga mutugambye nti mugenda zikozesa okugula ebyokulwanyisa. Era mu bujulizi Sseggirinya be bamulinako ne ssente ze yafunanga okuvanga mu ebweru. So ekintu ekyo mukiwatching out. Ekintu kino mukiwatching out. Nupu mbadde mbasaba mukyala Shamimu Malende ne mwami Muwadanku Nnyingi ne Kanso Katana mbadde mbasaba omusango gwa Sseggirinya guno muleme kugwawula. Kubanga you have a problem here. You have someone representing Sseggirinya, you have someone representing Sewanyana. Mulina omuntu nga ye papasira representing Sewanyana. This is where the problem is going to come from. Mukyala Shamimu Malende mufune omusango we gutuuse gutabuse. Mufune legal team kubanga bano bantu bonna bebamu. Tewali muntu agenda kuchoosinga legal representation as a party. However, Sewanyana gundi byonna byonna byabadde awandiika, he is still the member of National Unity Platform. Abdallah Muhereza bannange njagala okubagamba we have to move on. Abantu abagala ebintu bya Lumbuye bamanyi mwagala nnyo Lumbuye ate mbagamba temwagala Lumbuye n'okutusinga kubanga tulina information gye tulina ffe nga tetusobola je executinga nga Lumbuye bwa je executinga.
mbadde mbasaba ebintu bya Lumbuye twasalawo kubikolera mabega wa curtain. Please, mbadde mbasaba, go out and look for food. Ekintu kya Lumbuye kikolebwako. Have assurance nti Lumbuye tagenda kuzibwa Uganda. Ekyo kyo twakibagamba. Therefore, we have to move on. Wamukitegeera? We have to move on. Tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola. Tulina abaana bangi nnyo abali mu makomera. Ffe mulaba wano tujja okwogerako gye muli. Tetuli balamu. Tuli balwadde. Naye tulaba nga bwe tunaasirika. Information ebeera nga ekola ki? Ebeere ekkako wansi. Therefore, abaana ba Nuupu, abaana ba Uganda, learn how to move on. Ebintu Lumbuye bye yajja n'abagamba. Live Lumbuye ze yakola ever since we yabeera admitted ku Kyoto. Live bw'oba omisinga Lumbuye ddayo mu live zize. Kubanga talina kintu kye yayogera kita happeninze. Tewali kintu kye tuwogera ne kita happeninga. Kuba mukitegeera? Tewali kintu kye tutwogerako ne kitu happeninga. So gwe tojja kujja wano nti the whole week tudde mu kubanja Lumbuye nga tulina task ey'okubasomesa. Wamukitegeera? Bannange, let us move on. Nabagamba buli lunaku every day Museveni lwasula mu State House. Uganda edde emabega. Mwalabye omwana wa myaka 12 ng'alina olubuto. Wano twabagamba edda. Ne tubagamba nti bano abasajja baagala kusaanyaawo generation y'abana Uganda. Nga muwakana. Wano twabajja wano ne tubagamba. Mulaba abaana, kati abaana baffe kye baliko 3 years, almost now 3 years, tebasoma. Tebakola. Bali aki. Abaabwe basoma, naye be basinga okuba abasiru. Abaabwe balya bulungi, naye tebalabika bulungi. Oba mukitegeera?